Robert afunye point 14 awagira Vipers ne Manu. Ewaka afunye 5 ebweri 8 n'akamuke ze point 14. Sempala Latif ewaka tewafunyeewo ebweru n'ofunayo point zibadde 6 n'ofuna omugatte point 6. Bogere Brigham ewaka wafunyeewo point 5 ebweru n'ofunayo 11 ze point 16. Sekandi Isaac ewaka wafunyeewo point 10 ebweru n'ofunayo 19. The points 29. Basebo ne bannyabo okubanjulira Bingwa Toto Champion 2025 ye muzzukulu wa Mukalo Sekandi Isaac. Akutte ekyokubiri ye Bogere Brigham ne points 16. Oyagenda kuwangula miliyoni namba. Sekandi agenda kuwangula miliyoni 1.5 emuyambeko ku fees n'ebirabo ebirala bingi nnyo. Akutte ekyokusatu ye Kisenyi Robert ne point 14 agenda kuwangula emitwalo 5 n'ebirabo ebigenderako. Sempala Latif ne Masaba Ryan Hizibu omwaka ogujja bwe munaba mukyali ku myaka 8 n'emyaka 14 mujja kudda tewali teeka libakugira kuba nti temukomawo mu Bingwa Toto. Okuva mu sports department eya CBS FM tubaagaliza olunaku olungi naye katono nnyo omuwanguzi jangu Sekandi Isaac oyogereko eri abantu otubuulire finally omalirizanga owangudde empaka zino. Njagala otubuulire kakodyo ki kadyusi ki kootateekamu season eri akakusobozesezza okuwangula omwaka guno. Soko kwebaza Katonda okusobozesa okuba nzimu. Tunula mu kamera omusajja alina ensonyi ono simulabanga. Soko kwebaza Katonda okusobozesa okuwangula guno omulungi. Ayongera okukola research binakwata ekyokubiri omwaka oguwedde n'okwongera okwekkiririzaamu. Olinako abantu ab'enjawulo boyagala okwebaza bobadde weebuuzaako eyo? Buwanguzi bwa leero njagala okusinga okuweereza jjajja wange. Jjajja mukyala? Nate. Jjajja yonaze? Jjajja tazze. Embuweereza ku jjajja wange, mama wange, taata wange, mama Lingati nabo bonna mikwano gyange bensoma nabo mu St. Mary's Kanya. Kale toyanzege Sekandi Isaac omuwanguzi wa Bingwa Toto 2025. Njagala okuba nga mberekereza naye okuva mu audience ngenda kufunayo abantu babiri, omwami omu n'omukyala omu. Maama jangu oyogereko gye tuli bannaaye. Mukyala ono yazze okuwagira otubuulire omuntu gwe wazze okuwagira akoze atya, buzibu buvuddewa. Jangu munnange tukusaba ojja oyogereko ku muzindalo gwa CBS FM n'omusajja amu nga bwe weetegeka. Musajja aliwo agenda okwogera maama waviirawo nga tugenda butereevu. Bazze wano mu tenti bayitirivu nnyo sobola kubamma mukisa ogwo. CBS bwetyo n'enteekateeka z'Obwakabaka. Nyabo erinnya olirayo ku maanyi so Big 89.2. Gundi sozi kendeza ku muzindalo Sekandi oba lwaki kwita sozi? Nze nakatema buleti ennyabo naye mwami wange namulabye yakidde. Mwami wo y'ani? Sempala Latifu. Twamulabiddewo ng'ati abakoze bubi nnyo naye ebintu abadde abimanyi nno ajja kuddamu. Sempala mukyalo olaba nnogo baka akagambo k'osibirira omwami wo awulira. Jjajja n'agenda olw'omwami we. Ntambi ako yayinza okukategeera kuba jjajja n'omwami ensonga ezo naye omwami omulala wuunazze. Yogerako gye tuli obadde ku bawagizi eyo ekintu kitambudde kitya wabadde ozze kuwogirani? Masaba obuzibu buvuddewo bwa Masaba Ryan Hizibu. Bebaziza nnyo banamanya muwange Sudi nze koji wa Ryan kuba ebuzu kisooka kyange naye
Beyali agenda kuddamu kuba kirabika apanikinze nnyo wano ku fayino naye kasibye tugenda kuddayo twongere kukola saaki omwaka ogujja olwakubadde kyasi ajja kudda kale tumiddeko abeebuzi mwenna twongere omwana waffe amaanyi ab'ekisoga tetugwamu maanyi nekyaggwe awamu kale toyanziza nnyo toyanze Kisenya abawagizi bwe bali wano bayitirivu nnyo bagamba next time better twagala okwebaza mu ngeri enjawulo Vipers Sports Club bwatwadde emijoozi eri abawagizi